Neka peka totuuka. Oli Mbega, you a spy. Twadde tuketta Ffena. Tebakusindika okette Bobi Wine. Kaye bali bakutteko. Bali bakutteko. Ovumya abantu wano. Government igatekwata. Gwe tosobola kunkanga mu ggwanga lino. Toyina kyosobola na kunkola gwe. Kaye tosobola kunkanga tiisa gwe. Wadde okunsongamu olugalo gwe. Ogala ekitwe nnyini. Onkole kigwe kisirani mbwa ya malaya gwe. Va kuwini success. Bawe yasaze bagenda kuyiwa ebinywa gwe. Oyagala nnyo abakazi toyina ssente. Ate va kulya ku bwana obuto. Ogeze eyuke omukazi akulekedde omwana we otandise nnyini okwagala okukwata omwana kiri wano. Wano wakubadde omukazi n'avaamu olubuto. Fayiro teriyo ku poliisi ekawala gye wakulira. Sente twazikimaabo. Wali ku intelligence. Ne batuwa n'amafuta ga bwereere. Ketta noopu. Kiri wano kyasama kiringa ekibada. Sente tuzijjayo babiri. Gwoza zino sente nazijja mu Mbega. Kaye sente nazijja mu Mbega. Oganyo kola. Emyaka gikulekawo oyina abaana bana. Okyasula mu single room gwe. Wali wosuleka z'omyala. Gy'omanyirira abantu gwe. Kati wakubide kasuku njagala kutwale ku nyumba yange ate kakutande. Olage ettaka eritali liryo. Hey. Have you reserved your place for the long-awaited Strings of Love concert by Aziza Zion? Hurry now and get your tickets at www.quicket.co.ug. Don't come alone. Come, let's spread love at the Kampala Serena Hotel in the Strings of Love concert by Aziza Zion on Saturday 4th November 2023. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752881515. Leero ndi busy nnyo nina gyendagako. Katono nnyo nina gyendagako. Naye nga mbajjukizaako oyo ye muyimbi bamuyita Lucky Joe. Genda ku YouTube ye man guy ayina ennyimba nnungi. Is a young man, is promising, so is the next big thing. Bamuyita Lucky Joe. Big up my brother, big up everything man. Thank you so much Lucky Joe. Lucky noteka mu J-O. Wobo yagadde ennyimba ze bambi. It's very 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 nice young man. Ye Lucky Joe. Kakati nina wano obudde butono nyinda kwesseddakiika gajja kuba 3 gokka nyende nve wano. Muyiika ndusu Kaye wisdom asula ekazo mu single room atayina mulimo fraudista avuga UAP wangambye nkiddemu nakizeemu nninda kyozaako sikiraba. Kaye wisdom muyiika ndusu one day alinze n'ongamba nkiddemu nakyogedde emirundi ena. I'm waiting for your reaction. Sikulaba. I don't want peace. I want violence. Muyiika ndusu nga sikulaba. Kaye wisdom akakamanyiro kaako kagenda tuukako we kakoma. Osobola omanyira ekyalo nayo ofunayo omuntu ogwo n'akussa mu layini. Kaye wisdom atayina mulimo asula ekazo mu single room avuga kyali ya UAP agenda amanyira abantu
kuruno wagudde kunze ngato wangambye nkiddemu nkwate tonnankwata sinnakulaba wande yalinze nongamba nkiddemu nti wakwata omwana eyukke nenkiddamu muyika ndusu ninda kyokola ogenda okuba abantu kaboole oganye okukola otambula ku buprogramu ogenda omanyira abantu muyika ndusu kati no wagudde kunze gwe ogenda omanyira abantu gwe manyira otiisatiisani nze gwoyinza okungamba gwe mbukikole kiddemu olabe nakikoze nga sinalabawo kyokola Kaye nga sinalaba gwali ekazo ali mu kasingo lumu ekazo nga sinalabawo kyokola toyina kyoli olimbwa olimbizi gwoli maziga mbizi Kaye toyina kyosobola nakunkola gwe toddangamu okuntiisatiisa gwe tokiddangamu ebyogenda gwe ng'omanyira abantu gwe muyika ndusu olinga ali mu kibadda twagobalwa tukuba kaboole ogenda otukuba kaboole paka bwe twakola ki muyika ndusu bwe twagoba emmotoka yange yakuluma nnyoko ye yagigula okuva enagula emmotoka muyika ndusu totereeranga muyika ndusu nga tonnankwata nzijaako obwambega Kaye woba asalawo okubega NUP nze tonteeka mu bwambega bwo Sente tuzikimayo ffenna Kaye okola bwambega mbusibanya nyenda kunyiga amapeesa nga tonnaganyiga gwe toyina kyoli gwe wisdom olimbwa oli bisesemeggwe nga nakikoze kati nga nabyogedde otyo nga sina kye nabadde nga sina ngambayo nkole n'ekirala muyika ndusu can your wisdom nga toyina kye wankoze nkiddemu nkyogere wagenda eyukke n'oyagala okukwata omwana wano wakuba omuwala n'omugjamu olubuto muyika ndusu ogenda ogamba abantu nga we nasula ewuwo muyika ndusu oli musiyazi wali agakukuba lugalo munyo ne Franka atambi gwosuza basajja bokka goni namusuza goni osuza basajja muyika ndusu nzijaako obusiru bwo oli myaka ana toyina kyoyina Kaye emyaka gikuyitako okitegera emyaka gikuyitako wisdom mazzi myaka ago toyina kyoyina oli kazo mu kasingo lumu weebasi okola gwa kuzanya mupiira na kulya bya nnyanja oyina ttaka liriwa wakubidde kasiko ale kasiko njagala kutwale ku nyumba yange toyina nyumba leeta ebyapa nkola mu ministry leeta plot number ne block number Kaye toyina ttaka lyoyina stop fooling yourself lekera okumanyira abantu gwe ka wisdom oyina ndawe ya satu ngoyina ttaka liriwa gwe osula kazo musingo lumu toyina mulimo twajjangewo ekitanda kyoyina si kyeky'amasomero wakibaka ku kazo primary school ovuga alya ya $8,000,000 mu babbuloga bonna Kaye gwasinga emmotoka embi toyina sente olero zunga ku buproguramu ku butokosho weewaayira nze nina abakulu bo baliwa bagambe bajje bankwate njagala kaniyo wisdom oba oli musajja lagira abakulu be wangambye bajje bankwate wendi n'olwaleero sikoze nkulinze mbwaggwe agamalala eyo stage gye weeteeka muggwe Kaye toyina kyoli owunya kaboole oyina ndawe ya satu ogenda Bulaaya osabiriza buli wakagenda Bulaaya wisdom nga siraba yakwaniriza ku airport
Odda na power bank. Muntu kyagende bulaya nadda ne power bank. Wisdom mazi. Ngodda na power bank. Ani akwadiriza kwa airport ngogenze. Kisula busoze mu ntebe z'abantu. Wali apasitize ko ku hoteli. Wali ageze kabulaya kayino osula mu hoteli. Siza kubira abantu bakuyambe gwe. Obunako obukujjudde. Sente zoli nyamwe ennyonyi ng'osabiriza. Lwaki tozizimba mu ennyumba n'ova mu muzigo? Wano ogende bulaya nandaweya nerema okugula gwe. Okyambala ndaweya zine zirimu ebikuubo. Wazaala abaana bana bakulema okulabirira. Oli wano omanyira abantu. Kaye mukazi waliwa. Bonna tebanobye. Wisdom mazi. Wakati bemiruni emeka mbakazi bo. Nekwata sente zange nendabirira ebyana byo. Gwe wisdom mazi oli munaku. Wakuba omuwala n'omugyamu olubuto. Fayiro ye kyaliyo ku polisi. Wali mubulizi wanjiri. Wakulya wali kawala. Watadda nnyoko mbu mama wo yafa. Mama wo yafaawa. Taliyo. Kitaawo taliwo gwe wisdom mazi. Kigenda kyesiba ku bantu. Gwe wali nyetokota gwe. Ojja kulya gwe wempunya gwe. Ojja gawulira gwe. Tekina mulimo kigenda kimanyira abantu. Wano avuma bala muri ku radio yo. Oyina ki gwe wisdom mazi gwe? Oyina ki? Kiki kyoyina? Wesiba ku family z'abantu wano. Gonde mumanyi Kaye toyina mulimo. Emyaka gikulekako you are 40 plus. Oyingidde emyaka 4. Ovuga kyali yekikadde. UAP. Osula kazo kasaawe. Ffena twali tuzeeke ewuwo. Ekitanda toyina kya byuma. Bana b'amasomero bye basulako. Oyina contract gwe ne TV. Kigenda kyasamidde kiringa ekibada. Gwe twako wagwe Kaye gwe kutuunyiriza kaboole gwe. Kuluno walinye y'amagye. Otisa ni gwembwa. Mbo kiddemu kakiddemu. Wagende yukeno yagala okukwata omwana idiot. Baako kyokola. Ndi wano nkulinze. Gwe toddanga mukumanyira gwe muyiika ndusu. Wewe obwavu kitaawo bwe yaleeta size yabukuleetera. Wesibye mu bayimbi oli muyimbi. Wano Laneke yasoko kuwe motoka gye wavuga. Twafukamirira Laneke. Obwavu obukujjudde kiwunye enkwawa nnyini. Tojja kukutukuba kabooli. Wisdom mazi manya saizizo. Wano buli omu agenda ewo. Oli musajja osuza basajja. Gwe wasuza ntambi. N'omukuba olugalo mu matako. Nze kennyini Kaye waakuba olugalo mu munyo. Wali toyagala kundu epinga gwe kisiraani. Osuza basajja bokka. Ne Simon naye ogambye wamusuza. Oli muli wabisiyaga. Gwe nze toyina tojja kunkola gwe. Ebyo badde ovuma abantu gwe Kaye ng'obatiisa. Sibanyi oli mutabani wa Genosale. Ebyo weerimba. Genosale takumanyiiko. Lekera olimba abantu. Nekapeeka totuuka. Oli Mbega. US spy. Twadde tuketta Ffena. Tebakusindika okette Bobi Wine. Kaye baali bakutteko. Ovumya abantu wano. Gavumenti nga tekwata. Oli Mbega gwe. Sente tutuzijja wafane n'abimanya. Eno emmotoka ye yakuluma. Wisdom mazi. Eno ye yamuluma eno. Eno. Ogiraba eno. Ye yamuluma eno. Eno. Eyo si yakuluma. Kuliko sente za nnyoko gwe. Olowooza ffenna tetukola. Okuva we nagula emmotoka wampulirako ennugu. Wali yagala mbeere naawe tuli embizi. Kyali yagala mbeere naawe. Kaye toyina kye weeyongerako. Oyasamye mwaka ku mwaka. Emmotoka yange eyakuluma. Olowooza sente zijja mu bukesi. Nze wemanyeze wa Genosale mbanyeze kimalo sente. Zikyusa bulamu bwange. Subaru yange ye yakuluma. Wasigala mu kyaliya y'ekikadde. Oyina mulimo kiggwe.
Emmotoka yange yakuluma. Gado gambe kitaawo aggulire. Nawe gado gambe kitaawo aggulire. Buli okuva nagule emmotoka. Nozimba omutima. Onabijja kazojo weebase. Musingo lumu. Lwaki tokula? Omeze ebirevu Kaye. Kaye omeze ebyoya. Ogendo yesama wena olinga ali mu nsonga z'abakazi. Kyonna kirina kaboole mu kamwa. Kaye owunya akamwa. Nze toddanga mukutiisatiisa ggwe. Mubasobola okummanyira ggwe. Tolina ky'osobola kunkola. Nakizzeemu emirundi ena. Nga tolina kyewankoze. Gwe kaniyo wisdom. Stupid Kaye. Genda ogambe kitaawo aggulire emmotoka. Bino tetubijja mu kwasama. Kiwunya kaboole. Mbonyende e Bulaaya ovayo na power bank. Nandawe yekulema okwegulira ggwe. Nga sinaba nkakulesivinga ku airport. Wano wamala wagende UK Kaye. Nomala ku airport esawa 7 nga kakalamu ali mu hoteli yebasi. Wano mwagende UK temwefumbira. Amala agakijjudde. Oli Mbega ggwe. Nzijako obwambega bwo. Isima we yafa wasanyuka wano. Olozo sobola okubanga Isima. Tewasoma ggwe. Tuzo obunaku bwo wansi. Kati ali eniskini ovuma waki. Mbojjeni ya kiddemu olabe nakizzeemu. Nze tebamanyira. Nze tosobola kunde yalinga kola kintu. Kiddemu nakizzeemu. Njagala ndabe. Nga tonnankwata. Mbweza nina amapesa mu government. Olina amapesa kiggwembwa. Tosobola na kwegulira ndaweya. Oli kazo mu single room. Wesiba ku banene. Olina munene kiggwe mazi. Nyoko wamutadda. Mama otaliiwo. Tatuna akejje mu katale. Ogenda omanyira famire z'abantu. Kitaawo Kaye taliiwo. Ene motoka siyo. Siya nyoko. Siya kitaawo. Genda okole. Kayo yasamiridde nnyo. Kiringa amalere. Kigenda nekyasamaje nakaboole n'alabika. Kyonna ne kyogenda. Kyonna omutwe ku kyempumumpu. Toyina kyoli wisdom mazi. Ebyo bye weerimbalimba. Siba ngenda kwesibawo. Gwe ngani ayinza okuwa akalulu ggwe. Atasobola na kubeezaawo baana bo ggwe. Wakubadde omuwala n'omugyamu olubuto. Fayiro ye gyeri ku poliisi ggwe. Oli Mbega. Kigenda ne kiketta nuupu. Nze njagala ne jenosale. Sibaya nze nzijjaako obwambega bwo. Naye ku luno walinnya etokota ggwe. Njagala obeeko kyokola kale. Kaye oba musajja do something. Ontegere bwenzito waggwe. N'abali mu gavumenti batya. Nga ya mpologoma. Olete kano kana akasula wano ekazo. Kaye ozannya mupiira lwaggulu. N'abasazi b'embizi. Toyina woofiisi mwokeera. Muyiika ndusu. Kiwunya kaboole. Ate linda ntambi. Naye ajja. Nakugambye toyina kyojja kunkola ggwe. Nja kukuba n'ebinnyombi yiwe ggwe. Ebyo bye weerimbalimba ebyo. N'ovuma abantu wewekweka mu linnya lya Jeno. Baakugobadde ekapeeka. Wano weerimbika mu bayimbi. Sibaja ndi mu IRPS. Toliiyo Kaye. Ogenda bweru kufera abantu. Tosobola batwala ewa Jeno. Kiki ky'obogeze kola e Bulaaya. Osula mu ntebe z'abantu. Toyina nazipangisa wooteeri ggwe. Kijja kiga. Nze mbeera bweru. Ng'akomawo na power bank. Muntu kyatambula ebweru. N'osigala ng'osula kazo. Oli kazo mu single room. Nja kutwalayo n'abantu. Toyina na wosi. Gwe toyina na pasi mu nnyumba yo ggwe. Ojewola ku neyiba ggwe. Bw'oba oli musajja nnyo baako kyonkola. Nkukuba ebyo ebinnyo ggwe. Abanene bo bali wanga tebannankwata. Wakula entalo z'osobola ggwe. Gwe simanya kaniyo wisdom. Simanya mazi wisdom. Gw'oli maziga mbizi.
ojja wano weerimbalimba mbujajjawo nakerekeje mbuyalwana mu lutalo yalwana wa singa ofaanana bwoti olinga ekisiimuula. You a fraud story mufere. Kaye oli mufere. Oli mufere. You a fraud star. Bana ba intelligence bebakuwa ku busente. Obakettere Bobi Wine. Nga tebakwatanga. Bonna abana mu nupu babakutte. Kaye nga tebakwatanga. Sente twazikima abo. Wali ku intelligence. Ne bakiwa n'amafuta gaabwerere. Ketta nupu. Kiri wano kyasama kiringa ekibada. Sente tuzijjayo babiri. Gwaza zino sente nazijja mu Mbega. Kaye sente nazijja mu Mbega. Oganyo okola. Emyaka gikulekawo oyina abaana bana. Okyasula mu single room gwe. Wali wosuleka z'omyala. Gy'omanyirira abantu gwe. Kati wakubidde Kasuku njagala kutwale ku nyumba yange ate kakutande. Olage ettaka eritali liryo. Hey. Kasuku jonna badde wa Kasuku. Nga tuvudde ku pata ya Ebrahim's. Twale ettaka eritali liryo nkuswaza. Nga bwe naswaza lwiki. Nze wano teweewe ettaka eritali liryo. Nja kuswaza Kaye. Obwo butasoma abwo. Oli myaka ana toyina kyoyina. Oyina abaana bana. Obeera Bulaaya osabiriza. Tosaana kwepangisiza woteri ng'ogenze ebweru. Osula mu ntebe z'abantu. Owunya ebigere. Nodda ku airport n'otula. Kaye njagala video nga waliwo akwaniriza. Wano kakalamu byonna yabitunyumiza. Ne bakuwa ebitu bya ddaka n'ogaana obbitwala. Gw'oli mazzi wisdom. Era waba wakulimba nti oyina kyoli. Umanyira oli ku beat. Akiddemu alabe nkizeemu. Wakwata omwana eyukke. Baako kyokola tumbaavu. Baako kyokola wendi. Nkulize sikulaba. Inkulize Kaye sikulaba. Dear man. Lwaki obingambira ku radio? Tamanyi gye nsula. Nze ali ondabyeko ku poliisi gwe. Omanyi abakegendezaamu gwe okunkwata. Omanyi abakanegezaamu okunkwata gwe. Omanyi gwe bwenzito waggwe. Omanyi emirimu gyekola mu gavumenti eyo gwe. Omanyi twasize ettaka gwe zenkwatiridde gwe. Ojjo manyira. Weekend nina meeting ne ba member of the first family abo. Interest za ttaka. Ojjano ongayirako kaboolewo omponyereza akamwa. Gwe toddamu okumanyira gwe wisdom mazzi. Nja kulumba ku buledi yawo nkukube. Nkuyiwe n'ebyo ebinnyo gwe. Ene motoka si ya nnyoko. Ze siri mwana wa nnyoko. Bwaba kitaawo teyakkolerera ku myaka 4. Ngoloza Sente ojja kuzijja mu kumanyira bantu. N'ekyo ekimu ekyo ekikuunya kaboole. Kati alien skin ovuma waki. Alien skin omusinga ki. Muba bloga n'abaana ba TikTok Kaye bakusinga. Kaye stop pretending obulamu bw'oli musibu bwo. Ne ba TikTok bakusinga abaana balina amamotoka mapya. Oli mwali ya UAP. Yonna ekuba ekikka. Oluvaamu ng'olaga ekitu ekyo aba traffic. Nze Kaye w'ezidamu. Mutabani w'omulaalo. Myanyonnyo bwe kigaalagamwa. Nze Kaye w'ezidamu. Myanyonnyo. Alien omusinga kiggwembwa asula ekazo. Oyina engoye nnya tokyusa na masaati gwe. Twagoba Kaye lwakuwunya nkwawa. Sayima toyina ky'omusinga. Sayima avuga emmotoka apya UBN. Sayima Kawalata yazimba. Kasuku toyina ky'omusinga. Nze kennyini Junior Kaye toyina ky'osinga okuggyako ekitu ekinene n'okwasaamirira. Wawulidde Bajja kye yagambye? Wawulidde Bajja kye yagambye mu kavidiyo? Bajja ategeera yagamba abantu beesonyiwe. Kive Bulaaya ne Power Bank. Mbonva Bulaaya. Kiki kyokozewo ekikyusa obulamu bwo? Nga ne tiketi bakusondera nsondere ggwe. Halo mami. Njagala kujjako Germany ne bakiwa embuzi eno. Okola mulimu ki? Kaye okola mulimu ki? Ne ba TikTok bakusinga. Eyo lumu gyosulamu ekazo bagirundiramu nkoko.
nokola video ngo obutandalo buno obwedda ebikopo biri wali kigira mu soti zonna ziyulise Mbega otusuza tuli bakazibo oyagala kukubangala omunyo gwe mbo John yannamusuza wali yagala kunkwata Kaye toyina mukazi bonna bagenda toyina sente ate bawa win success akunoonya gwe wotave ku win success akakawala akakakola ku BTM gwe gwe wizido mu maziva ku bantu Kaye yagamba doli munaku wala interview mukwano go Kaye je yakola lero ovuma bebekulu kati bebekulu abadde ovuma wati mwabanaku beti watule kuluno tukulinze Kaye bako kyokola if you are man gwe wande yalinze no ngamba wemba musajja akiddemu nkizeemu gwe tosobola kunkanga mu ggwanga lino toyina kyosobola na kunkola gwe Kaye tosobola kunkanga tiisa gwe wadde okunsongamu olugalo gwe ogaala ekitwe nnyini onkola ekigwe kisiraani mbwa y'amalaaya gwe va ku win success bawe yasaze bagenda kuyiwa ebinywa gwe oyagala nnyo abakazi toyina sente ate va kulya ku bwana obuto ogeze eyuke omukazi akulekedde omwana we otandise nnyini okwagala okukwata omwana kiri wano wakubadde omukazi n'avaamu olubuto fayiro teriyo ku poliisi ekawala gye wakulira wali mubulizi wanjiri gwe saitaani kize nnyini kyetadde mu bayimbi abayimbi bakoowa Kaye buli ewali kamera woogenda ewa bebekulu wali okolayo ki buli wekiwulira kamera tekiina mulimu ewa bebekulu wali okolayo ki buli muyimbi gwamumanyi buli famire gwagimanyi Kaye stop okumanyiira abantu stop okukozesa amanya g'abali mu gavumenti tebalina kye bakumanyiiko nakubira ewa Jerusalem ejja ndi walana nangamba tebakumanyi gwe lagadiye yakuleetanga ewa Jeno wagendayo mulundi ogwo Jeno nalabanga byogera tebikwatagana mbo bakuwa omulimo simanya mu UPRS gwe bakuwa omulimo gwe nakagende wa Jerusalem mirundi yena nyenda n'okukutano ne Uncle Zaire tuddeyo ne Daddy mugada president oyo onyumiza ekigwe Jeno werimbalimba fe tugenze kapeka ne tujjayo wamma ku Sente ze motoka amaze tuvuga gye emirimu gye tuyina gojjayo kikaye akyasula ekazo stop acting what you are not mboyagala kuba MP naye ntegeerayo gwa kyawunya akamwa Kaye tomanyi na kutawaza n'otukula gwe mwaya kuba meba parliament kyasaamiridde kiringa empale y'omunda isimo okuva we yafa Kaye totereera ene motoka si ya kitaawo esente zenina siza nnyoko dangamu okumanyiira gwe ozasula kazonze kakalamu lwaki takuleeta gyensula wano wajjanga ngoyagala kwana mukazi wange Tasha nga tobyogera ozoyagadde okwana mukazi wange ogira nyenze weereeta ojja osinika ebinnya nyenze ewo otadde olugalo munyo wano Franka atabi we yagendewo era ne wali ogera muteeka lugalo munyo oli musiyazi musibaye nasuza Saimo nesuza Junior bonna be wasuza nga bakusinga oliko kikolimo gwe Kaye toddangamu okumanyira gwe okuteekanga engalo minyo gwe otusuza bw'otuteeka engalo munyo Franka atabi wamuteeka olugalo munyo Saimo kawala tumutadde olugalo munyo nange kennyini kamwa koogera genda bakutayirire genda osale ebyoya Kaye mu nkwawa oshevinge okakane otulekazo toyina na TV gwe wo oyina bu inch 32 twalako abantu gyosula njagala oleeta ebyapa by'amataka goyina nkola mu ministry nga kebere but Kaye lekerawo okumanyira abantu leeta amataka goyina tugebere leeta block number ne plot number nawulidde oyagala kutwala kasuku ku lwokubiri
wamukubira Kasuku omanyayo Junior musajjawo Kasuku nganchawiraki naye byoga ennyumba gyogenda okulaga eberenga yiyo kalusu wisdom mazi meke siwe nyumba gyogenda okulaga yiyo nja kuleeta plot number ne block number oswale nze najja kumala obusi bufere ku social media genda obuze mu sirwich wana mu sirwich yalaga ettaka eritalirije kye namukola namga aleta block number nze buli ttaka ndimanyi wano mu Uganda nebwonzu kusa noleta ettaka lya Uganda noleta n'erye Kenya kugali no lya Uganda lino lye Kenya wisdom toyina ttaka nakebedde mu system Kaye toyina wadde we bakuziika gwe masiikini kitawo alinga tomulaga wesiba ku bantu mu genocide ko jawange mujajjange nankerekeje mama wo wali mulamu watta mama wo nga mulamu ali kazo wali wefula byotali mbwa idea Junior say it again ogera kupa sata zange ziwasimbyewo wagambye wezira munenchogera ogera kupa milioni 10 Kaye njagala sete zange gwe kijja kinja samira gwe onkole kigwe kisirani Tani gotisa tisa gwe nchiddemu okiwulire nkulinze no lwalero sakoze nkulinze kuluno bukyanga ogenda kupulya gwe wempunya akabina gwe ogenda kupulya gwe wempunya akabina gwe Raika Junior gwe tomumanyi nze ompita Junior ompita Isima nze ndi muba Isima bana nze ndi muzibu nze tebamanyira nze ndi muba Isima abo sitya losi nanzala mulumi omutwe tata wange mulumi omutwe na Junior namuvako amafuta genno gomanya amafuta genga jagwe nze amafuta nwaga police make research about me ojo manyira bere kazo omarosa amba omupira n'abasazi b'embizi ojo manyira alien skin omusinga kigwe kiwunya kabole bwe kyewayira oyinza ogende wa genocide gwe nosigala ng'oli munaku faba kagende nga tuvuga mpya twakagende wa genocide ziziro sete tuzifunye omuntu aba nofuna ku sete n'ogulako emmotoka kiri mu ayiri yenkadde mwe kiregere ebinnyo nze Kaye eziddamu mutabani w'omulaalo nyonyonyo oyina ente gwe wali omulaalo omwavu damu bwa pasta gye wava Kaye wali mubulizi wa njiri nojja ne weerimbika mu bwa buloga Mbega ekiwedde emirimu toketa Bobi Wine ekyo tobera mu mitigeza security Kaye twakagende wabanene emirundi emeka sete ziketta nupu mukwekalakasa Kaye tebazikuwako tewazirya oteroguleko tiketi ekutwala egundi UK Kaye bogende bweru batogeze ketta bana Uganda bali bweru ozorate bana Uganda bakwekweka Kaye buli omu akimanyi oli Mbega toyina sete zisasula tiketi oba ogeze ketta bana Uganda teri akwaniriza otuuka ku kisaawe Kaye ne weeyaniriza osula mu ntebe ngato Kaye njagala postingeyo ka video ng'oli mu hoteri nga bwe nakola nti wamaze nagenda ebweru balista timo ne banyaniriza ne tubeera ku hoteri ne babalista timo Kaye teri mu na Uganda buli omu akimanyi oli Mbega kwagwe kenyini obyeyogerako Kaye gwenyini ogamba okolera state which is true but nze Kaye lwaki wafuuka mukwano gwange sikutwala w'abakulu ku graduation yange osanze muganda president otandise okweyogerako muzeeyi ebya struggle byatutama abakulu tabalabira kunze kisinika ebinnyo ozolidde emmere yaffe ku graduation muganda president wamanzeire president yamusindika abeera omugenyi omukulu akonzeire yatuwa nente agenda natuwa nende alakulu okusatu Kaye kize kirese omanyi kiwunya kabole akonzeire omanyi ffe situlwago yatutama mufunewe munteeka Kaye onoonya mulimo oyagala gavumenti ekuwa omulimo tebajja gukuwa totegeera wayagala okubayisima kiri ku radio kyasaamiridde oli bajja oyagaggawala bajja omugagga muzibu bajja kuba interest bajja ayina all right okulwanisa alien skin kwa promoter Kaye opromotinga ki oli promoter gwayogera ku alien
talina wadde enjiibwa kirikazo nnyini kirunda nkoko wano buli omu Kaye yajjako ewuwo osula mu single room n'ekitanda nakisulako Kaye gwa kennyini wagambye wansuza ng'olwo oyagala kunkwata kwandi musava ompoyezaawo ompadde nnyini obugaatigaati ontutte mu buliri era kyewakola ntambi olabye kifulaka ntambi bambi kwakibigula noka ntambi jangu osuleko ewange gwosuza basajja bokka mba nebase kiro ngenda okuli onteeka olugalo manyuma wisdom tukeera tunaaba otulingiza nze nali nfiiridde mu kaluumu nko Kaye siriddamu kusula ebiku byannuma nosuza ku kitanda ekyemitayimbwa ng'omwana w'essomero sigwe wankubira mba ndi ewange wamma Kaye nga ankubira ali board omanyi Kaye talina mulimu buli waba board nga akkubira junior jange tunyumyemu nenda okutuuka tutuuka okwebaka mugamba Kaye semberayo kiro 6 mukazi wali wa myaka 4 toyina mukazi wisdom mazi abaana bawazaala baliwa osobola balabirira gwe abaana baba kujjako bonna Kaye toyina mwana wo gw'olabirira tosobola kwebeezaawo katobezeewo abaana kijja kimanyiira alien yakusinga emirundi 10 gwe mu babuloga gwasimbayo obwavu n'abaana ba TikTok bakusinga bavuga mpya wano waliwo omwana bamita Ivo official bonna balina motoka mpya oli mu UAP aliya model 1997 nga bwenzaalibwa mboli mugagga wagwa mu bulizi w'enjiri dewa Pastor Kakande Kaye ddayo ewa Pastor Kakande okulenga Otaboy gye wava nnyini kikulimino kino mboze nyende bweru nojjayo ki ng'osigadde oli munaku wano nakugamba pangisa ekisaasi anti jeni ya kakati nze namanyiira emyala kibuuka myala ekiro kiringa omusezi emmotoka yange yakuluma wali olowooza twenkana okuva we nagula emmotoka wazimba omutima we nalina sipaasiyo nga tonvuma amuzeyindeka naawe saa naawe nyingirire daddi ndeka muntu okuba essimu nkujjako andeka China ano gwenkalakata daddi nja kukubira edda soko ndeke malo kalakata embwa ya Kaye wininioni Kaye wininioni nali mukazi wo oyo Kaye ajja yajjange wange nekirya n'amalusiri gakigenda mukama tesobola kwefumbira mboli mugagga ki wagambye oyina abanene mu gavumenti benjagala bajje bankwate ate bwe kikulema nze agenda okukwata Kaye nkuwadde essaawa 24 wakoze pulogulaamu ku beat n'ogamba nkiddemu ndabe nti olina kyogenda okukolawo nze noano kyenninze naye bwe kikulema gwe okukwata gwe Kaye wininioni mazi Kaye ogenda kumbuulira gwe ojja kumbuulira gwe ne sente ze wasibyewo zimpe so n'olwekyo mukindekere osula kazo ku myaka gyana toyina mulimu bakunoonyeza ku saati okola bwa Mbega mu noopu ate bw'ovaayo bwe weewaayira gwe kennyini wagamba okolera state era ne mu video gye wakoze wagambye mb'ogenda kunyiga amapeesa ago mu gavumenti ganyige geninze otherwise bw'oba toyina Kaye kyogenda kunkola sat up sirika bekazo mulumu yosirike bwava obukujjudde n'abaana bakulemu okulabirira oyina abaana bana va ku win success bawa agenda kukuba Kaye obwo obwenzi bwobwo kisiba maloji na wachusi kulya mbizi Kaye ovumya abantu bovuma bakusinga bwefudde ekitagasa Kaye bw'oyagala bwemopi gwatasobola na kwesangula gwe abantu ogenda bateeseza ki
One principle butaba mu magezi. Kiro kibobweni. Kati onawo musembeze oyo. Mbega awedde emirimu. Yaka nyini abyeyogerera. Kaye anwa mafuta ga police. Kaye Mbega. Omanje twalaganga mbakulu Kaye. Iza yakwata Kaye ne mutwala mbakulu abakettemu. Sirade chaliwe. Nze ndi mukwano gwa Kaye mpaka nakati. Techikola Kaye tekyagala kukola. Gwe mbuli ya blog avuge motoka embi. Saima avuga UBN. Mpya. Daba kasukwe motoka javuga. Impya. Junior ne musubaru latest. Gwe Kaye toswala. Toswala ko mutima. Noka neba naye. Bine ebyokwasama okwefula chestali okumanyira alieni skini kambivemu nyene nonyo omulimo. Muri ya blog asula mu single room. Kakalamu asula bulungi. Saima wasula yazimbawo. Kasuku ali mukuzimba nyumba y'entebe. Nzake nyini ndi mu ministry y'ebyetaka. Ndi mukuge amakwayalingi weresi. Gwo kwayalinga chikaboli. Wechivawe chimanyira abantu. Inde mutabani wa genocide oli mutabani we kuvaddegwe. Chesi bakubatu. Lagadiye yakutwala. Ngononya mulimo mu bayimbi. Kigenda kyekukutiriza ku bayimbi. Kamiria ne mumanyi. Ne mama we mumanyi. Oyo bebe kulu manyi baganda be obamanyidde waggwe. Shirani. Tosa toina na jirite sarabyo yaggwe. Damo manyire gwe. Wagambye koleka video nakakoze. Njagala okolewo kyokola. Nkulage ko kyendigwe. Olabe bwenzito waggwe. Olaba abanene bennina. Kaye leeta abanene bondeeta abange. Twesange ku kooti gwe. Hey, ko jasere ko yero ya wange. Hey. Oja kuoze misango kakaga gwe. Wavuma abantu Kaye bakulinze. Na ulidde toyagala kunsuwinga. Kigezeeko. Oja kuweza ogwange, ozogwa wona le bosereko, ozogwa fulaga gasumba, wavuma dajene muke, Kaye yolekera luzira. Ate nkula gudogenda kufa masasi. Kaye oja kufa masasi. Kino kyogedde. Gwaddako okufa Kaye. Gwe yashamirira olinga omwana yayitake ekibada. Nkulinze ninza arrest. Wendi wano ninza arrest. Njagala kunkwata. I don't want peace. I want war. Kaye wagambye osobola okunkwata. Kyeninze wano. Kigezeeko ndabe. Mara okundopa ope namba ya DPC. Gwe polisi yonna gy'omala okundopa. Ng'ope namba ya DPC. Nze kolagana ba polisi ku ttaka. Bonna bakama baabwe. Bonna kolagana nabo mu ttaka. Omanyi twesti gwe zenkuuma gwe. Omanyi abanene gwe benzibikiriza gwe. Oddawo nja Samira yasemira mbogenda kundopa ondope wani. Hey! Kati nojja kulira gwe wenzito waggwe. Banga wangambye nchiddamu wagende UK noyagala okwata omwana nkizzemu n'ogw'omukaaga. Sagala weekwasi. Gwendo opa ku police omala okola statement ompe namba ya DPC. Encha nyenda Makindye, encha siriwo. Nyenda kusolovinga bya ttaka Makindye wano. Era wenvuka kati nyenda kulaba da sisi we Makindye. Right now ndi busy. Boba yagala kukwata Kaye kwata ku Lwokusatu. Nyenda kati ku state duties. Wonda bila kati fulu yange nyenda kusisikana RDC we Makindye. Waliwo betulina okuza kutaka awencha president yalagidde. Gwenno neyimba amundabe. Obolo za asula kazo gine emirimu gyekola sigwe wa jimpa. Nabaga si reporting awamu. Nze ndi muzibu n'okusinga mu kyemundaba. Nze Junior manyigwe. Indiano nwana nabalina seta babbi betaka. Omuntu najeraga Junior akuobo kadana nkugule. Nze bangulanze. Nze ndi shirudi ya president. Eno government yaffe. Tatange yalwana munsiko. Mulinga amazi. Nochono mbate munna chitegera kati munja kuchitegera. Mvuga Subaru new model. Bona bange wa mungo banga. Mulinga ebyenkwawo. Mwe banaku mwe bakaye. Nja kuteeka woja. Omanyigwa bakegeza ko go kundo opagwe. Ngabona baga keep that file there. Nze Junior bando opanze. Kaye kulinze jango nkwate. Kigende mu record. Nti Kaye wisdom asule kazo mu single room
awunya kabole atasala byoya yakwata mutabani wa Mirundi muzukulu wa Yohana Mirundi gumanyire gwe jajja wange omugezi Mirundi yagaba netaka 1900 Buganda agreement gwe ojo tise gwe mbundache sosobola kwogera nze nze junior ninache sosobola kwogera mu gwanga lino invuga kiro ki principal netabuza bigere mu town nze gwe tomanyi gwe kyozanyirako gwe nakola graduation first family teyajja Vwa sindika. Ugai weekend nina appointment ne first family members abo. Ojo manyira ojo mponyira ke nkwawazo. Gwe manyira size yo. Kaye manya size yo gwe. Ojo tisa nikwe. Nze nandi badde nasirise. Kazi sina buddebo. Nayo kunti tisa. President 7 yagamba tokkirizibwa na kusonga mu lugalo gwe. You tosobola. Wada twage na mitu ya jeno mwozi mwalu wanga sakura bayo. Twali babidi no mugezi isiba. Jene mukeda tutuza wasile tuogera naye. Yasate zenino lozanzija wagwe. Nzamwe mafia myself. Nzamwe yanga mafia in making. Gwa misiro. Kuteka bulungi wojagwe. Meno kubira mama Fiono wa state house. Hakumanyira gomanyigwe. Nkufana nagwe nsurakazo. Kijja kimanyira. Hey ojja kulya no wempu nyagwe. Nja kunyirize mabega gwe. Njagalo jonkwate. Waga ojja kunkwata. Chenize choka bobaka yeto ina chogenda kola wo setup. Todamu kunjogerako. Nje sagala kuddawo mbutwevume ndaga akaba nene boyina. Nange nkulaga abange. Otegere nti ndi chumanzi. Mwana nabasajja bakulu bali mataka. Nemugato ojja kubasengula. Wali wano musajja ajja ku ministry na manyira. Ne mugamba gomanyi. Mbojeni yatotegeera. Lwaki bwazene mujjawe ettaka lyange. Ne mugamba gomanyi nakuba essimu ejo. Ne bamugamba gwe va ku mirimo ejo. Oyo muveeko. Ojo mponyereza buno wisdom kai achambala ndaweya yebituli. Kigezeeko ndabe gwe. Olabe bwenzito waggwe. Naye nga atwala omukisa guno okwetondera full figure tuli bantu bawamu baize n'ensonga lwaki ekintu kino nkikola era full figure nakangubi byonna ebyali bitutabaganyiza byaggwawo full figure tuli bantu bawamu n'ensonga lwaki nakwetondedde we are the same people Zegera full figure. So biri byonna nakusonyiwa nange era asaba onsonyiwe. Full figure. Sijja kubabuulira lwaki nenze n'ensonga lwaki nkikola. So full figure. Ntu byokwevuma ebyo tebikyatutwala mu maaso. Kitegeera ate nga tuli bantu baki bawamu. So ekyo nkizeemu ogwokubiri eri omukulu eyankubira. Sijja mwogera neze okwetondera eri omukulu eyankubira munne atenga mu respectinga kana nange nina bakama bange. So full figure kijja ku mutima go era kino nkikola nga sikakiddwa wabula akikola lwakwagala tubeerewo n'emirembe. Full figure tuddemu butonga bwe twali tuli bantu bawamu kitegeera. So ekyo nakyo kikulu nnyo. Wano wenkomye endowooza mala okuba yakayimba kamu akaani